Omwana ono gwe tutumye Sylvia wa myaka 17 nga mutuuze w'Eryantonde nga we yazaalira yali wa 15. Sylvia atunnyonnyodde ng'abazadde be bwe baafuna obutakkaanya ne baawukana okukkakkana ng'atwaliddwa ewa jjajja w'Eryantonde. Nabonaabona nnyo olwansonga saakula ne bazadde bange ne kale nakulira ku street ate bwe nafuna bazadde bange kale abazaala taata tenawona empisibwa bubi nnyo. Mbu mu kutuuka yasangawo bannyina wabula nga baawula bamaama baagamba nti baamulisa akakanja. Abaagala bangoba ewaka nga bagamba taata tebaagala baana bawala mu maka gaabwe. Mbu lwali lumu jjajjaawe ng'agenza okusaba omu ku bannyina n'amuvumbagatira okukkakkana nga mufunyisizza olubuto. Nali ngenze mu nnyumba okuggyayo esseppi ky'okufumba nga bandekedde eby'okufumba. Bo baali bateeseza kati bwe yansanga mu nnyumba n'aggalawo enzigi zonna kwe kunkwata nga ne wenkuba enduulu nga bamulirwana bali wala nnyo. Jjajjaawe olwakitegeera n'amugoba awaka. Ne nnoonya omuntu gwe nsobola okwogera naye nga buli n'obugamba omuntu akusamula we bati n'atambula n'agenda ng'atakumanyi. Naye bwe namala okizuula nti ensi eno bw'oba teweeyambye tosobola yimuka. Kati awo we nalabira omukazi yayitawo buyise ati nandaba nga sirina kyakulya ndi lubuto ndi ku kkubo wentudde n'ansibayo n'agamba jjangu tubeere ffenna. Ono si ye yekka azadde nga tanneetuuka wabula abaana bangi abafuna ekizibu ng'ekya Sylvia. Abaana bano okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bakuŋŋaanyizibwa ekitongole ki Remnant Generation n'ekirala kw'ossa okubayigiriza eby'emikono. Kyembayizeeko nti batuzaamu essuubi kebera embeera ki. Newe najja mu bakery ndiza ebintu bingi, ndiza emigaati, ndiza keeki ze nali simanyi. Okusinziira ku Annabel Nakabiri nga yakulira ekitongole kino, abaana abasoba mu mutwalo be baaleetebwa mu kifo kino nga bayita mu poliisi kyokka nga we twogerera balina baana bannaabwe. Omuwendo munene obwetaavu bungi tetusobola bumalawo ffekka mu Uganda, mu Kampala wano naddala twasigalawo ffekka ng'ekitongole kirina shelters mu Kampala, ebirala ebyalimu byasenguka ne biva mu kibuga. Kati numbers ziri overwhelming bwe bazituweereza si buli omuntu tusobola okukola ki okumutwala, so efoomu yaffe ebeera ejjudde ebiseera ebisinga. Wabula ekisinga okuba ennyamiza omwana bw'afuna olubuto ate bazadde baabwe babakako okuziggyamu ekintu kye bagamba nti kiviirako abaana ate okufa. Abala bafiiriddeyo bangi, abamu bagezezza kukozesa ebiragalalagala kubanga bamanyi nti okugyamu embuto tekikkirizibwa mu Uganda, bakozesezza amagezi amakyamu, abaana bangi ne tubafiirwa mu ngeri eyo. Bagamba abazadde basaanye bamanye nti omwana okufuna olubuto teba nkomerero ya nsi nga kye balina okukola kwe kwogera nabo okuyita mu mbeera eno. Tulina okugezaako okukola ebintu ebibiri. Emu kwe kulaba mbu tugezaako okukomya ekintu kino, naye ekirala mbu bano abaana bafunye embuto tetubasuula ne tugamba mbu si ba mugaso. Tulina abaana bangi nnyo abalimbiddwa olw'okwagala okufuna ssente amangu, olw'okwagala okukola ki okupromisingibwa ebintu ebyenjawulo, obulamu obulungi bwatannaba ku-affordinga. Nabo bakubye omulanga nti amateeka gongerwemu amaanyi naddala okuvunaana oyo yenna aba yeekakaatise ku mwana atanneetuuka. W'ogenda n'olaba statistics, abantu abangi bagenda ne baloopa ensonga zino naye nga zibulira awo mu process. Abantu abagendera ddala mu kkooti ne bamala nsonga ne batono nnyo. Bino babyogedde bwe babadde baweza emyaka 10 nga babudaabuda kussa n'okulabirira abaana abafuna embuto nga tebanneetuuka. Asfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.